Nyumba ejja kuzimbibwa kubanga fade bagaladdewo tukyalimu. So nti Nyugunya n'abanga tagizimbye nze nja gizimba. Era enteekateeka bwe ziba bweziri kitegeeza bayinza okuba nga balina ze balina nange nina ze nkola ki ze nnina naye nze nja kutunira kyange sijja kutunira kyoli kyeyakola ki kyeyayogera kubanga ekivulu wadde nti yakyogerako ekivulu kyasangibwa bwekiri before ngaddeewo tanaba kutuusa kukola ki kufa. Kitegeeza nti ssente omuntu abanga yategeka ekivulu kye nga alina byasuubira okukyusa message agambye nti kangende nzimbira omugenzi oli kiyinza obutakola ki obutasoboka nakyo mulina okitunuulira kuba yasangibwa ekivulu akitegese. Singa ekivulu ekyo twakyogerako nga ddeewo amaze kufa nga tekiriiwo nandibadde confirmed nti ssente ezivaayo eri zigenda kuzimba ennyumba y'omuki y'omugenzi n'ekivulu kyasangibwawo yabajjajja ebintu by'obujjajja kyemmanyi ndeeza era nga famire toyinza kubaayo atategeera bya bujjajja era bajja kutwala ebintu kuba baba beeteefu tebadde bakimanyi kubanga obujjajja bwaddeewo tebubadde mu sayansi yenna nti waliwo embeera etali nki etali ntuufu nti ejja okulemesa obujjajja obwo kubanga bugenda gye bulina okukola ki ogenda bibadde kiriya bibadde kiriya fuluma ngenda kunoonyaako producer Jona kubanga yabadde alina enteekateeka ey'okufulumya ennyimba ezo era ne ssente ezimu ezamusasulwako mbadde nzimanyiiko njagenda ntuule naye ekirungi nti musajja mulungi kimanyi ajja kutwanguyiza ennyimba ezo zisobole okukola ki okufuluma. Boys anti abangi libakutuuma oliwa NRM kano kasaati kako gwe waketungisiza kiki ekigenda mu maaso. Omanyi nti ekibiina ky'NRM nze nkyagala nnyo ng'omuki ku TV ez'enjawulo ziri wano ennyabo amannya n'eddoboozi mpitibwa Aluna Lubega naye ng'erikola ssente Kyotera Boys. Bannaye mwenna mbalamusizza nnyo buli omu ne gyatuusaako engalo. So n'olwekyo mwebale kujja kundabako kubanga okuva twava mu bizibu bya baby day mbaddeyo waka wano nga ndi wadde nga ndi mukungubagira muganda wange ayangendako mu kaseera akatono nga talwadde okujjako okufuna amawulire nti akoze eki afudde. Kale ennaku zonna neewummuzaamuko ninga bakambeereko ewaka. Abantu baagala kumanya erinnya Kyotera Boys tuliramanyi nnyo ku mmotoka z'abantu n'emmotoka ya Baby Day yaliko Kyotera Boys. Mukwatagana mutya ne Baby Day otuuka okumuwa emmotoka? Baby Day olugendo lw'okukwatagana naye luwanvu. Baby Day twakwataganya Amasaka eyo ewaffe ekyotera gwali mwaka gwa 2017 omwezi nza gwali gwa kusatu ne bajja bali bazze kuyimba ewaffe ku kyalo gye nzaalibwa Kakyanga. Kakati mu kubeera nga bajja okuyimba bajja banoonya loogi banaasula kati nga mu katawuni ako ate nze nalinamu loogi mu kaseera ako. So n'olwekyo awo tutandikira okubeera ne Baby Day okutandika okubeera nga tutandika oluganda mpaka saawa yadde ya leero. Kati wakaawe nawangaaliranga nalinawo pikipiki zino ennene American Horse. Kati Deo bwe yajja n'asanga nga nina piki eyo n'angamba piki eno njagala nnyo nguddo givugamu ne muwa piki eyo n'akola ki n'avugamu. Bwe yadda n'angamba waliwo olina omutima omulungi zino piki abazina tebakola ki tebazigaba neggula bikogenda kubeera mukwano gwange. Kale bwe twatandikira taliko okukwatagana mpaka lwe navaayo nange Masaka eyo nenzija e Kampala tusigala nga tuli muntu atya omu mpaka mukadde ka leero. Ebigambo bingi ebibadde bijja byogerwa nti gwe mupangisiriza ennyumba emmotoka era gwe enkolagana eyo nga y'amaanyi. Ati kakati
Kyemanyi manager w'omuntu ebisingira alina okukola ki obikola obeera otya manager w'omuntu ng'otosobola kubaako by'oyambako omuntu wo. So nti si byonna nti mbadde mbimuyamba naye nga mbadde ngezaako otuukiza obuvunaanyizibwa nga manager. Bebiddewo watuuse okufa ng'alinga ng'oba yeetamu ensi abantu ne batandika okujajinga nti music wo oba teyamufunamu. Abantu bulijjo bakola ebintu ebisinga obungi nti endowooza y'omuntu yeeba ndala ate omuntu waddemu okwogera kyabaakoze ki kyaba ayagadde kuba dde bw'abadde nga mulamu abasinga ate tebakyamujjukira nti oba gyali oba taliiwo naye nga mu ggwanga badde akola ki naye omuntu wamala okufa nti buli muntu afulumya amawulire gaakoze ki gaasanze. So n'olwekyo nti ebyo bibeera mu bantu. Bebiddewo bingi ebibadde bimwogerwako yagula amagini gaamutuze kosa ne buno bu audios obubadde butambula mu bulamu bwe abadde mu mbeera kyekyo kye bamusuubiramu kyabadde nti emisambwa gyamutuze kiki ekigenda mu maaso. Kakati ku bonna ababyogera ani yalalabyeko ku musambo ogwaddeyo oba ku magini ge ani yali agalabyeko bwe gafaanana. Kakati ebyo tebiriiyo omuntu abaako n'entuuko ze ng'atuuse kukola ki kufa. Ate ezo kiripu ze baleeta ez'okufa kwe mbwe yayogeranga simanyi ngenda kufa ngenda kukola ntya ebyo bintu byaliwo dda nnyo ng'alwanagana ne mukazi we yabeerera emabega eri nga balina obutakkaanya ne mukyala we. Omuntu obwo abeerangawo ng'agamba nze nja kwetta sisobola kwesonyiwa biki nga laavu yeekola ki. Kale ezo kiripu ze yajjanga ayogera ezimu zibazza essaawa eno ne balowooza nti za leero naye ate nga ziyiseeko ki ebbanga. Talina nnyo kibadde kiyinza kuba nti kijja kumwessa kuba badde asobola okunywa obutwa mu nnyumba abadde asulamu yekka nga kaggwa oba olumu gwabadde abeera naye nga ne kaggwa agera n'atambulamu n'atakola ki n'atabeerawo. Era ekikakasa nti dde wabadde awangaala yekka kwe kufa kwe kuba akisizeni yagifuna atya omu kati gusooka ne weebuuza nti kaggwa yali ali luddawa okuba nti ye mu mmotoka teyakola ki teyaliimu ate nga bali batambula bonna kitegeeza nti dde wadde afunako obudde bwe ng'ali bwatya bw'omu kyaba asanze. Kati nga gwe boosi we kuba oli boosi we kuba buli kimu kumpi gwe abadde akimuwa kiki ekiri emabega w'okwetamwa kwe n'agamba kati mpulira njagala kufa ate ekintu nga takyogera kiki ekiri awo ekyekyama? Tewaliwo kyama kyonna kiriwo nti dde wabadde muntu asanyuka ennyo dde wabadde muntu akozesa ebikuba ebingi kyenyiza okwogera. Omuntu lw'obeera nga omutwe ogulodinze ebintu bingi osobola n'okwogera ebitakoze ki ebitakwataganye naye ng'ate talina kizibu kubanga nandibadde nkimanyiiko. Omuyimbi Hassan Nduga yavaayo n'agamba nti Bebiddewo teyafudde yekka waliwo abaamusse nti era abaamusse be babadde atambula nabo musimanya beeyita abakongozi simanya abasawo banne mubaali mbuya. Okay, Hassan Nduga nganze kati za ku Hassan Nduga. Hassan Nduga lwaki yakyogera nti Bebiddewo we yali ku lunaku lwe yafa yanywa omwenge mungi. Mu kunywa omwenge omungi banne nti baamusitula amutuuza ku siteyalingi ne bamugamba simbula ogendewo. Kati Hassan Nduga sijja munenya lwa nsonga nti omuntu olaba nga akooye nnyo ate gwe n'omugamba vuga emmotoka ogende taba mukyamu ogamba nti nno gw'omu ku baamusse kubanga lwaki tewamugambye nti wakirisula wano ogende enkya naye bw'obanga muwaayo ng'ate olaba akooye kitegeeza nti gw'oba omu ku bizibu ebyakoze eki eba byamutuuseeko. Kati Hassan Nduga nga tuze ku sayidi ya accident yali emmotoka we yabadde bw'oba otunuulira okunoonyereza kulinga okugamba nti noti Dewo bakoona mukoone okunoonyereza kutuuseewanga ggwe eyali mukama we emmotoka mugenda gijjayo ddi amasimu baagabaddiza kiki kye muzzaaku? Amasimu fayiro weri etambula era tujja kwongera okumanya baani abaali bavuga emmotoka eri kuba amateeka weegali. Kati kitegeeza nti ebintu ebimu tulina okusooka okuberekera poliisi esooka ekola okunoonyereza kwayo zeni emala okukola okunoonyereza kwayo etuwa eripooti kuba tetujja kugamba nti mu kaseera kano nti lipooti poliisi yagimaliriza okubanga ebituwa
n'okutuwa feedback nti tusazeewo kino katukyalina ogiwa obudde ekola omulimu gwayo. Bw'oba otunuulira emmotoka eyo n'embeera gye yalimu olowooza ki ekyaliwo? Accident eraga nti yali y'amaanyi, kitegeeza nti emmotoka zonna eriza ziyinza oba nga zaali zidduka nnyo, kubanga kasitoma baagikuba nnyo ogiraba nti yaggwawo nnyo, naye era ogiraba nti nayo yayonooneka, kitegeeza nti ate loole tebanga mmotoka ntono, kuba eri loole ye erina fuleemu ey'amaanyi, ate eno kasitoma yo bagizimbira kuli, fuleemu yayo eba kuli, kitegeeza nti eba nnafu ku loole eri. So eno eba erina okukosebwa ennyo n'okuggwawo ennyo. Kati emmotoka nga bwe yaggwawo singa kizuulibwa nti no nti oli be baakoona omugenzi aba agenda kuliyirirwa atya? Ekyokuliyirirwa nti Deo alina famire, nze mbadde maneja, kitegeeza nti nze maneja ng'omuntu omulamu atambula, afudde mba sikyasobola kukola kubeera maneja we, wabula aba alina famire. Famire eyo etujja okukwasa obuvunaanyizibwa yeekole conclusion y'okumanya nti omuntu oyo aliriddwa ati biki bye beetaaga okusinziira omuntu waabwe, enfa gye yafaamu n'embeera nga bwe yakola ki, bwe yatambula. Kubanze Deo olwaleero nti mbadde ntambula naye nga bw'ali mulamu, nakati nkyaliwo era famire nja kutambula nayo. N'obuvunaanyizibwa bwange kati mu kaseera kano buba buki? Sisobola kuvaayo ne ŋŋamba nti famire ngisaliddewo ndi Deo ayirirwe kino, bayinza okugamba taata kuba waali, maama kyemmanyi nti ye yakola ki, yafa, naye taata akyakola ki, akyaliwo. Kiza taata wadde mbogamba nti nze abatonedde omwana wange mbakoze eki, mbasonyiye. Kakati nze nga abadde maneja nga mbayo nga ngamba taata tosonyiwa abantu abo, nze mba nazaala Deo tuba tusinkanye bukulu nga nina kumuyambako ebyo ebimu. So n'olwekyo nti bwe banaaba bafunye kuba weebali, era poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo, kuba tekuba kwa lunaku lumu, ejja kutuwa lipooti enki entuufu, era ekinaba kiganye mujja kuba mukitegeera, era byetagisiza kkooti, era mujja kuba mubimanya. Bu odiyo buno obwafuluma era nga tukyabuliko, abayimbi baavuddeyo ne bagamba bannangawo abayimbi bwe twazze abayimbi batandise okugenda mu luminati, bamu abayimbi nga bwe bagamba. Kakati bw'abanga luminati abadde waalinze abadde anjagazaaki, kubanga nze mbadde muwa ssente ng'ekiba kiganye nze gwakubira, era nenkwata ssente nenkola ki, nemuwa. Kakati bw'aba alina luminati, ate lwaki luminati adde tamuwa ssente? Nze mba mundaba nfaanana amayembe nti nze luminati, nze ndi muntu nga Deo bwakoze eki, bwabadde. So n'olwekyo ebyo si bituufu. Ennyumba gye twasanze mu kyalo ewaabwe oba empya, obadde ogimanyiiko? Kuba tulaba eringa ebadde yakazimbibwa naye ng'ebulako ndowooza kuteekamu madinisa ndabirwamu n'enzigi era okuteekamu ndabirwamu, oba buli kimu kiraka kibadde kikwa. Obadde ogimanyiiko? Ennyumba eyo nagimanyaako, entandikwa yaayo n'embeera yonna nga bwebadde. Alava fo bwe yafuna ssente ezo, kuba kaali kakooyekooyemu, tugamba ku motoka kaggyeewo, kanoka amala okukatunda, nze kennyini nze namuwa amagezi ne mugamba naye waŋŋamba mu kyalo ennyumba eriyo nki mbi, mbadde okusaba akasente kano k'ofunye genda otandikewo ennyumba, ebisigadde tujja bikwasaganya mpolampola ennyumba eyo ekole ki, eggwe. Era bwe yatunda emmoloka eyo okutandika ennyumba eyo, nendyoka nkumuwa kasitoma oyo mwe yafiiridde. So n'olwekyo nti ennyumba yava mu ssente ezo twatundamu eki, emmotoka. Kati nga nze maneja ali amwagaliza okuba nti akulaakulana, kuba nze ekintu kye nasooka okukola, nasooka kuzimba waffe ebanzaala. Era byonna eby'e Kampala biggwaawo oba bibeerawo, naye bw'otuukibwako obuzibu olina kuddawa waka. Kati waka nga tewategekerayo, ofaanana bubi, tewategeerekeka. Kiba kibi nnyo okuba nti level gy'oba olimu n'abantu mwe bakulabira nga tusobodde kukola ki. Era munawakiri oteekayo akasiisira, wonaakola ki, wonaabeera. Kiba kirungi nnyo, obulamu busobola okwanguyira. Wavaayo n'okubiriza abayimbi nti
babeeko ne kye beekolerawo okulaba nti mu bulamu nga bafudde babeera tebakola ki tebaswaza. Sooka otangaze ku nsonga eyo. Anti abayimbi ebiseera ebisinga amasanyu balina mangi okubeera n'amasanyu amangi nti sente bazifuna naye tezikola bezina kukola nti amasanyu gasukka. Amasanyu bwe gasukka otuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga tosobodde kwetegekera. Kyo bwe mulanga gwe nalingezaako okukola ki okubanga mbabuulira. Novaayo ne weemulugunya ku ngeri abayimbi nti bajja nnyo ku National Theatre ate neewala ne bagaana okujjayo. Awo ne kibeera nga kiraga obutali bwa Sseruganda. Abayimbi abo balina embeera ezaabwe ezitakola ki ezitategeerekeka. Naye sijja kwesiba nnyo ku bayimbi kubanga olw'ensonga nti buli muntu alina obulamu bwe bwakola ki bw'atambuliramu. Nze dde mbadde simwagala ng'omuyimbi, mbadde mwagala ng'omuntu kyali wange kwano gwange kuba yantegeera nenkola ki nemutegeera. Kati ebyabayimbi byo bibeerawo nti byo babikola kuba egyo gy'emize gyabwe. Tibisoose kati tuzze tubiraba ku media bantu bafudde wano Martin Yangume yafeera embeera gye bamuziikamu era nga mugiraba alinga badde tali muyimbi. Bayimbi bangi besigenda kuddawo kwogera naye nga obulamu bwabwe buyita bizibu biki bingi. So ate nga kekaba akabonero k'eggwanga oluusi abantu abamu kwe tulabira kuba omuyimbi ensi yonna eba ekola ki eba emumanyi. Kati batumusuubiramu bingi mu kubeera nti ensi emumanyi tumusuubiramu biki bingi. Kale tufundikira nga ebingi byetusuubira tebikola ki tebiriiwo. Kale kwe kubakubiriza nti muba mufunye akasente mugezeeko kakozesa kye kalina okukola. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Kola kutya emmere mwagala girya ku Afrikana mu mbeera ng'eyo. So n'olwekyo era abayimbi bamulaba balina bye bakozeewo amalala gaabwe maki batono. Ne bano abeejaka abatava mu mawulire ogenda okufundikira nga avudde mu bulamu bw'ensi naye nga talina kyalese. Kale embeera eyo. Nga gwe manager Abdul Nyungunya yavaayo n'agamba nti sente zivaamu agenda tandikira awo kubanga azimba ennyumba ey'omugenzi nga ziva mu kivulu nga Mozi Radio we bamuzimbira ennyumba naye kibeera ekyokujjukizibwa buli mwaka nga testi mubaako kye mumujjukira. Ennyumba ejja kuzimbibwa kubanga fade bagaladdewo tukyalimu. So nti Nyungunya n'abanga tagizimbye nze nja gizimba era enteekateeka bwe ziba bweziri kitegeeza bayinza okuba nga balina ze balina nange nina zenkola ki ze nina naye nze nja kutunira kyange sijja kutunira kyoli kyeyakola ki kyeyayogera kubanga ekivulu wadde nti yakyogerako ekivulu kyasangibwa bwekiri before nga dde otanaba kutuusa kukola ki kufa. Kitegeeza nti sente omuntu abanga yategeka ekivulu kye nga alina byasuubira okukyusa message agambe nti kangende zimbira omugenzi oli kiyinza obutakola ki obutasoboka nakyo mulina okitunuulira kuba yasangibwa ekivulu akitegese. Singa ekivulu ekyo twakyogerako nga dde wamaze kufa nga tekiriiwo nandibadde confirmed nti sente ezivaayo eri zigenda kuzimba ennyumba y'omugenzi naye ekivulu kyasangibwawo. Kakiyinza oba nga ekivulu ekyo kirimu amabanja g'abantu gwe gotakola ki otamanyi ng'okiyimirizawo essaawa yali okubanga weekiri nga ne posita ezakubibwa nga Nyugunya bakyamubanja kana kyayinza okyogerako akasente ne kagaana. So bwe kagaana kitegeeza ennyumba tejja kukola ki tejja kuzimbibwa naye ffe tujja kugezaako okwegubiriza
tugikole ki tugizimbe ebeebeerewo kubanza nina kufuna akadde nsooka envuga enzireyo nabe nteekateeka bwenkola ki bweri naye nga nkimanyi ennyumba ejja kuzimbibwa. Landiroodi yabayo n'agamba nti waliwo abantu abali baagala okuba nga tebatwala ebimu ku bintu by'omugenzi era ennyumba we yali asula ng'oluggi baagala ddumenya era n'asuubiza abamu ku b'eŋŋanda ne bakazi be nti security yagyongeddeko eri gguluggulu era ng'agamba nti abadde tabanjibwangako wadde n'omundi n'ogumu. Nga gwe maneja we ebintu mwabijjayo temunabijjayo enteekateeka zituuseewa? Ebintu bigenda kuvaayo iziti leero ebirina okukola ki okuvaayo ab'eŋŋanda babikole ki babitwala. Ba anti abamu bagenda ne bagamba nti kakati ab'eŋŋanda bagenda twala ebintu naye Bebiddeewo ebiseera ebimu abadde nga we yagamba nti kati yafuuka jjajja Ssaabaswa nti ebintu nga ab'eŋŋanda banasobola byandolinga nabyo bagenda bitwaliramu ebyobuwangwa yabajjajja. Ebintu by'obujjajja kyemmanyi ndeeza era nga famire toyinza kubaayo atategeera bya bujjajja era bajja kutwala ebintu kuba baba beeteefu tebadde bakimanyi kubanga obujjajja bwaddeewo tebubadde mu sayansi yenna nti waliwo embeera etali entuufu nti ejja okulemesa obujjajja obwo kubanga bugenda gye bulina okukola ki ogenda bibadde kiriya bibadde kiriya so n'olwekyo nti bijagenda gye birina okukola ki kugenda. Kakati Bwabadde abadde alina ennyimba zalese mu studio era ng'alina enteekateeka ekola bati ebintu ebyo ogenda bikola otya obeera kugenda baproducer basasula ssente zaabwe kakati ennyimba ezo zo zirina okufuluma ngenda kunoonyaako producer Yuno kubanga yabadde alina enteekateeka ey'okufulumya ennyimba ezo era ne ssente ezimu ezamusasulwako mbadde nzimanyiiko njagenda ntuule naye ekirungi nti musajja mulungi kimanyi ajja kutwanguyiza ennyimba ezo zisobole okukola ki okufuluma senga ziba zifulumye vidiyo ogenda kufuna muyimbi mulala yaba atuulamu mugenda kikola ezo zibadde zakoleddwa vidiyo wabula nga esigadde kuteebwa buki vidiyo ebadde yaggwa naye nga tebannabagita ate zitalina vidiyo zitalina vidiyo lazima nti zirina kusigala modiyo nezifumira muki modiyo kuba tetujja kukkiriza nti ate omuntu mulala azikole ki azituulemu zijja kusigala muki modiyo oba okugikola nga tuteekayo ku byafaayo bye oze ng'oyamba abayimbi bangi mu ssente mu properties endala n'obagabira tugambe nti ddewo kagenza ogenda kufunayo omuyimbi omulala gw'okwatako abayimbi era mbalina mikwano gyange bentambula nabo mbalina mikwano gyange benkola ki bentambula nabo so nti nze ekibadde kinjagaza ddeewo nti ddeewo adde musajja nga ali open kyayagala nga akikugamba kino nkola ki nkyagala ate ddeewo nga kyalina nti bwayagala omuntu aba akola ki aba amwagala kale n'omuyimbi anaasuubira okubeera nti ajja kuddawo tubeere nga ddeewo bwabadde alina okubanga mwerufu muki mutima gwe omwami ddeewo gwabadde abeera naye ng'agamba ye maneja we ate naawe twakulabanga ne ddeewo kati omutuufu yayo abatulaba nze we nava ewanduga ddeewo yankubira akasimu yali asula eyo namagoma saidi zeeyo namagoma nampita nagamba Dudu mbale njala tukole namugamba sirina buzibu ddeewo kuba mulabidde ebbanga ddene namulabira ebbanga ddene wakyalimu Homeland n'enduga netugamba nti kale katutandike
naye waliwo kale nga tetunaba kukanyaako naye nga waliwo ennyimba ezaali zikolebwa mu studio kati ngaolimba tudde ku lwe bayita kuula omuddo brand beats yalukola kati bwamala oddukola nga ngamba nti naye nina manager wange yes manager yes ebyokuyimba ayinza okuba teyanjagala byakuyimba naye mukwano gwange lwaki muyita manager nti buli kimu ekyange kyetoolera kuyo obulamu bwange bwonna bwonna ne mubuuza ani nanga omusajja oyo bamuyita Kyotera Boys ne mugamba mumanyi n'asanyuka nanga kyogamba omumanyi koze mumanyi kubanga omusajja oyo twamukozesaako mu video yange era yatufandinga kwa sente nagamba kati ate ekyo nekitugatta neddeewo netwatambula naye mu studio naye kati bwe mpulira omuntu avayo naga nti ye manager waddeewo Dewo abadde yakowa n'abantu kati tulina okumanya abamu badde tebakimanyi kati nga ffe abadde ku lusegere Dewo yali yakowa abantu ng'era alina abantu babale batono nnyo lusegere so oyo omusajja yagamba mu ye manager wa Dewo ku National Theatre n'erinnya nalyerabira oba yani nali simulabangako kakyangambaawo naye omudde wankubira tugenda ku shemu amuteeka mu mmotoka nemubuuza ate ono nti tugenda tambula naye agenda kulabirira Akawanga era yabadde alongoosanga Akawanga ako nga yakalongoosa yakaleeta ku stage kati osanga naye yakyamuka omanyi kamera ekyamusa n'agamba nti nze manager wani nze manager wa Baby Dewo naye nga manager we yali atugamba ennyo abantu b'oku Lusegere yali ateekamu ssente bamuyitanga Kyotera Boys abeera eyo otuuka eno Nakaseke eno genda Ennongo ayinayo nezigadde nnyo nga tutwalire ku bayimbi era nga Dewo jasinga nga bwagendayo amalayo nebbanga yafuuka mwana wa waka so yabadde asasula buli kimu kyonna bills olusi newomugayi Dewo twetaaga kasente kakola kino bagamba kankubira ono era ng'okimanyi nti Kyotera yabeerawo ku buli kimu